Weewaawo nziramu okwaniriza gwe omulabi omulungi yakaneeyungako kati kutuusaako amalindiriro olunaku olwaleero nze muzzukulu wa Mbaziira Ssenyonga Beka Mulinde. Gavumenti esabiddwa okukola ennongosereza mu mateeka agafuga okulonda okusobola okukendeeza ku buzibu obubeerawo mu kulonda. Ekibiina eky'obwannakyewa ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative kyekisabye bwe kibadde Grace Nantale Kakoza katwe ebisingawo. Akalulu ka 2016 akakomekerezebwa ku ntandikwa y'omwaka guno keeyolekeramu ebintu bingi nga n'abamu ku baakavaamu balina ebiwundu ku mubiri ne ku mwoyo. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekitabakanira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative baazuula ebintu bingi ebitaagenda bulungi mu kalulu kano. Ssenkulu w'ekibiina kino Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti baakizudde ng'okugulirira abalonzi kwasukka nnyo naddala mu bitundu by'ebyalo. Kuno bwe kwegattibwako effujjo wamu n'okuyisa abavubuka abayambako poliisi abamanyiddwa nga crime preventers olokajampuni n'abalagala mu bbwa. Waaliwo okutyobola kw'eddembe ly'obuntu kungi nnyo okuviira ddala ku ddembe ly'Abannayuganda okubeera nti beerondera abantu be baagala nga tebaguliriddwa ate nga tebanyigiriziddwa. Alipoota y'emu eyongedde n'etegeeza nga poliisi bwe yalemwa okuluŋŋamya obulungi abeesimbyewo naddala ng'ekozesa etteeka eriruŋŋamya enkuŋŋaana. Ng'abavuganya gavumenti bangi beesanga banyigirizibwa etteeka lino ate abalala ne basigala nga bayinaayina naddala abo abawagira gavumenti. Dr. Sewanyana agamba nti okusibira kano Dr. Kiza Besigye mu maka ge okumala ennaku 43 awataali musango gwonna kyadibaga enteekateeka y'akalulu yonna. Liteekwa okuteeka ensonga ezikwata ku demokulasiya n'eddembe ly'abantu ku mwanjo. Tekijja kusoboka okutuukiriza ebyetaago byaffe ng'abantu bali mu kutya, ng'abantu bali mu kunyigirizibwa, ng'abantu si basanyufu. Ebirala ebyogeddwako mulimu okulemesa abantu okwetaaya, obululu okutuuka ekikeerezi, poliisi okukozesa obubi amaanyi gaayo, okulemesa abantu abamu okulonda naddala abali ebweru w'eggwanga. Kati alipoota eyagala paalamenti ne gavumenti okutereeza mu mateeka agafuga okulonda olwo eggwanga lisobole okubeera n'okulonda okukkirizibwa wonna. Ng'ebitongole bya gavumenti birina okwekubamu tooki birabire ddala oba Bannayuganda baweerezebwanga bwe basaanidde oba ddala nabo balina eddembe. Ebyala alipoota byeyagala bikolebweko akakiiko k'ebyokulonda akatuuse obululu mu budde, gavumenti okuwa ekitiibwa ebitongole ebirala, akakiiko k'ebyokulonda okubeera akeerufu, gavumenti okukomya okuggyako emikutu gya wolokoso. Alipoota emaze emyezi 8 ng'ekuŋŋaanyizibwa ng'era yatandika mu Oktoba 2015 okutuuka mu Maayi 2016. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.